atwaye ku mikutu gya social media nga Faba Cable Foundation tusima obwaguzi bwammwe bamikwano Madi nga nze kutusako program ya Kyenkyebula n'abayimbi bo nga program eno ebeera buli Monday paka Lwakutaano saa 3 paka saa 4. Program eno tukuleetera olugambo olukwata ku bayimbi bo yasuza ati yagenzeko out bamukyaye tebamukyaye yayiriza oluyimba olupya oba teyayiriza buli kimu okisanga mu program eno Kyenkyebula. Program eno eteekebwamu ssente bannaffe Faba Cable Foundation. Cable Foundation esangibwa mukono kalo k'ekibooba nga Cable Foundation bemino ku bimu bye bakola baluka ebintu by'emikono bakola performances ez'enjawulo ku mikolo bayambako abaana mu byensoma byabwe. Saka ntugenda okuwumulamu tugaba letera omuyimbi Ajeti Madina katuwumulemu tukoma. Tusubwa programu Kyenkyebula ne baserebu bo nga mweno tukuleetera amawulire n'olugambo olukwata ku baserebu bonna Monday paka Lwakusatu ku mikutu gya social media ejja Cable Foundation yonna. Zamadi Zebben jukira nti ffe tukutusaako programu yo Kyenkyebula n'abayimbi bo ku mikutu gya Cable Foundation n'olwekyo tosubwanga. Antikali nekyo kigwa kale mukulikeyo mu bulango buno obutini bwe mubaddemu kaseera kano ngenda bakubaleetera amawulire agakwata nga wena bagambye ku muyimbi wammwe Ajeti Madina. Ono Ajeti Madina adde mulwadde akabanga akabadde emabega ffenna tumuwulirako bambi obusaasizi naye era Mukama yamuyambye musuula n'abayimbi abamu bavuddeyo kumuyamba naye bambi yalaze ekikolo kibi n'abaddamu bubi naye bo ne banyiiga. Nze kyova Ajeti Madina asaze kuyamba olw'empisa zo n'olwekyo bana abayimbi mubeeremuko n'empisa tomwogera bubi kale ngamba nti neeyanziza mbeewola okonvume naye tosobola kunvuma amaaso olwa nenja nenkuyamba. Bana abayimbi bonna abayambye Ajeti Madina mwebale naye ate ekikola kyeyakoze kyabadde kibi okubavuma okubagamba nti yetayagala buyambi bwammwe nti mwakoze bibyo muyamba munaku si munaku yes muyimbi era ayimba. Kati abayimbi abamuyambye ne bana abamuleetedde akawunga ndowooza bana abamuleetedde akawunga badde bakumuleetera mukyere matooke bikinga omulwadde w'omumanyi yakava mu ddwaliro ne bamuleetedde akawunga okajja musiba ne mu lubuto olw'ebigambo byafuluma. Bayimbi nno mweddeko kyova laffe tujja mu bivulu byammwe tubawagire ne tubawa ssente ate omulwala ate ne mujja muffe kati mwe mutuweereza ki mu korona mu butuufu temutuweereza kawunga wadde ebijanjalo wadde ki kati muffe mutusuubiramu ki naye omulwala ne mulokamu nga awuladde tagala ku ssente ezaani. Nze bannaye mbabuulira abayimbi mweddeko bambi tujja bayamba nga nammwe mutuyamba kati temutuweereza kawunga mulwadde ate ffe tubayamba kati komewo tuwumula. Mwena abatugoberera ku mikutu gyaffe egya social media yaffe nga Cable Foundation abanyamikwano mabale twagala tuninga bulijja kutuusaako programu yo omuna n'essomero ngeno programu ebeera lwa mukaaga na Sunday. Nze evening programu eno ebeerayo kuva ku saa 2 ez'okumakya paka ssaawa 5 ez'okumakya. Oba tusobodde tuya ku TV tugoye ku mikutu gyaffe egy'enjawulo nga Facebook, WhatsApp group ne Twitter. Ngeno program tukyalira amasomero ag'enjawulo nga tugenda emirimu egy'enjawulo nga tubabuuza kiki ekibazuwalira mu kusoma kwabwe lwaki eno subject tagitegeera lwaki tagondera amateeka ga prefects baabwe. Programu eno eteekebwamu ssente bannaffe aba Cable Foundation nga bano batumbula ebitone b'abaana nga bakola comments, mimes nga basoma n'okusoma. Cable Foundation esangibwa mukono ku kyalo ky'Ekibooba. Omuzadde ng'oli eyo ng'oyagala tumbula kitone kya muwalawo mutabani wo itakwene ennamba 0753 249429. Lindirira. Nga tugenda maaso n'amawulire jjukira nti eno program ekutusibwako aba Cable Foundation nga Cable Foundation ekola bino ebintu wammanga ekola ebintu by'emikono eyambako abaana mu kusoma ekola performance ez'enjawulo ku mikolo era egy'enjawulo nga programu eno ebeerayo buli Monday paka Lwakutaano saa 3 ez'ekiro paka ssaawa 4 mukukeyo mu bulango nga kakati mbaleetedde ensonga ezikwata ku muyimbi wo Juliana Kanyomozi. Bambi Juliana Kanyomozi tutuuse okusaasirwa kwaffe olw'oyo omwana wo yafa eyasooka gwe walina omu bw'ati n'akuvaako mazima awulira otya naffe twawulira okusaasira abantu ne batandika okwogera ngaffe kati
twongera okuyozaayoza nti webale kuzaala omwana omulenzi nobakubako ebbujja ery'omwana omulenzi oyo. Adde bakwogera nno kati basiisiza ku mimwa naye luli balinga tebatula nga bagamba yee Juliana oyo w'emyaka 4 omukulu bw'ati anaazaala ddi. Ne tubagamba nti muguma alizaala naye kakati wabakubyeko nga wabakubyeko ekibaati n'obakubako omwana wezadde eddenzi. Naye tukuyozaayoza webale kuzaala omwana oyo ku myaka egyo gyonna egyo emikulu bwe gityo. Bannaye muyina olugambo mubba neeva mu ntamu kumanya nga muyina olugambo kati yabakubyeko omwana omupya omulenzi ebbujje bwe lityo kati mugenda kusirika okumanya nga muyina n'eŋŋambo. Oyogera otya ku muntu nafiirwa omwana gwe n'omwogerako tolaba nti obwo buba busiru. Tanti obuba busiru okwogera ku muntu afiiridde omwana. Is that serious? Okwogera ku muntu afiiridde omwana muli basiru nnyo. Kati nze kyenva mbagamba neffe Juliana Kanyomozi togwamumanyifu abawagizi bo bonna tusanyusa nnyo. Naye Juliana abantu batandise okumbuuza tata w'omwana yaani? Ne bangamba Madi. Tata w'omwana yaani? Bannaye ekyo kibuuzo kirimu eggumba. Kisaana gwe omuyimbi gwe Juliana nojja n'obabuulira tata w'omwana tomukweka jangu obabuulire basiise n'egyo ku mimwa kati bagamba omwana bamugyewa. Bagamba omusajja bamugyewa oyo yakuzaalisizamu omwana gwe ku myaka egyo gy'oyina. Yasobodde okwagala naye jangu obagane tata w'omwana yono ne tata w'omwana jangu omubalage bajja kusirika tebajja kuddamu kukwogerera nze nkubuulira. Juliana ngaze omumanyi wonoogenda okuvaayo abantu okujja n'obabuulira tata w'omwana nze nja kukola okunyonyereza kwange nja kubabuulira tata w'omwana nze nja kukola oba nkubira kasimu ngamba nti Madi tata w'omwana wono kati bagambe nze sijja kuvaayo ngeri nkyalabira omwana wange ebbujje lino weriti bagambe nti tata w'omwana yono n'olwekyo bajja kusirika. Tugende labanno bano labanno bano punya message nga bagamba nti nyo njako obugago bana temulowooza nti ndi mubi kambujja kukaseera maliriza ndowooza mundabi ndi mulungi ssebo nange temulowooza nti ndi mubi kamba sibulire ne wano mubeere bulungi tusisikane enkya kusaawa era ze zimu.